kuba bidya si kirungi si bwe kiri oba n'ogamba nti ahlu dhunubu wal maasi bannanyini mazabi ne maasi sikkirizibwa gamba ali azunubi wal maasi oba kategereza kubanga ali kikozesebwa mu birungi byereere wabula ahali osobola kukikozesa mu birungi oba mu bibi. Aha, kati Sheikh Zakaria al-Ansari era n'aleeta akantu, Allahu akbar, n'aleeta akantu akalala n'agamba nti wa innama qiila, naye mu Qur'ani omuntu asobola okwebuuza naga nti sheeyi ogambye ekigambo ali kikozesebwa ku birungi si bwe kiri nti ye, ate mu Qur'ani tulaba mulimu aya egamba ala firawuna, abantu ba Farao, ekitegeeza nti ala firawuna Allah be yazikiriza. Allah agamba nti wa aghraqna ala firawuna, twazikiriza abantu ba Farao, ekitegeeza nti abantu ba Farao bo baali balungi. Lwaki bo Allah yakozesa ali ate tugambye nti ali tekozesebwa okuleka mu birungi? Imaamu era n'akiddamu n'agamba nti litasawwurihi bi surati al-ashrafi, abantu ba Farao tebaali babitiibwa, Allah okozesa ali, walakin naye abantu bano abaabalabanga bo balowoozanga nti babitiibwa. Litasawwurihi, olw'ensonga ffe twabatunuuliranga abaabatunuuliranga Firaawo n'abantu be baabalabanga bisurati al-ashrafi, baabalabanga nga babitiibwa naye nga maaso ga Allah si babitiibwa. Oba kategerekisa, naye nga abantu baabalabanga Faraawo alina amagye alina ki, bo ne balowooza nti babitiibwa. Allah n'akireetera ku kye baalowoozanga, timwalowoozanga nti abantu ba Faraawo babitiibwa, ali babitiibwa abantu ba Faraawo, aghraqna, twabazikiriza. Mmwe mwalowooza ekisegere naye nga si babitiibwa haqiqatan. Kategerekesa bulungi? Tayib, jamil. Ekigambo alihi tukimaze, tukyali mu lunyiriri olugamba Muhammadin wa alihi. Wa alihi tukimaze, abantu be abalungi, abantu ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Then n'agamba nti wa sahbihi, ne basahaba be. Kati ekigambo sahbihi kyannyonnyola naga nti wa ala, yani wa ala sahbihi, era okusaasira kubeere ne kubaani kuba sahaba be, basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Imaamu Sheikh Zakaria al-Ansari rahmatullahi alayhi n'agamba nti bi fathi saadi, ng'ekigambo sahbi tutaddeko ku swadi, tutaddeko fatya, olya wa ala oba wa sahbi wa saadi yaki ya fatya. N'agamba nti wa yajuzu kasruha, era okkirizibwa kasriha, era okkirizibwa saadi eyo gitekako kasra. Amakulu mu lulimi oluwarabu okkirizibwa okugamba wa sahbihi oba wa sihbihi, wa si okkirizibwa ogamba nti wa sahbihi notekako fatya, oba n'ogamba nti wa sihbihi, byombi bikola ki? Byombi bikkirizibwa. Imaamu n'agamba nti ekigambo ekyo sahbihi ismun, linnya jamuun eryawamu, li sahibi erya sahibu omu, enda Sibawayhi eri Sibawayhi. Imaamu Sibawayhi ayitibwa Amru bnu Uthman, oyo nno imaamu munene nnyo, era erinnya lya Sibawayhi baali mukazaako bukazi, mulakabu bi Sibawayhi, bamukazaako bukazi. Imaamu Nuhati ye imaamu w'abantu abamanyi olulimi oluwarabu, era ye yagaziya irimu y'olulimi oluwarabu Imaamu Sibawayhi. Oba ntegereka? Imaamu Sibawayhi yazaalibwa Shirazi e Basra rahmatullahi alayhi, era Imaamu Sibawayhi oyo ye muyizi wa Imaamu Khalil Ahmed al-Farahid, eyatandikirawo ddala emisomo gy'ellughatu al-arabiyya. Khalil Ahmed al-Farahid, kati omuyizi we Imaamu Sibawayhi yali muyizi wani wa Imaamu Khalil Ahmed al-Farahid. Kati Imaamu Sibawayhi omu kuba imaamu sinaki ye imaamu mu kitabu, kuba imaamu alina ekitabo kye bakiyita kitaabu Sibawayhi. Ekitabo ekyo ayagala olulimi oluwarabu okulutegeera okuva ku epaka ku zeedi, fa alayhi bihadha alkitabu, tumugagenda eri ekitabo ekyo kitaabu Sibawayhi nekinyuvu okitegete mu lulimi oluwarabu. Naye Imaamu Sibawayhi agamba nti ekigambo sahbi byebimu ku bigambo eby'oluwarabu ebijja ng'ekigambo ekyo kiri mu mbeera ya puluro
naye nga kitegeeza ekintu kimu. Oba lyerinnya erya puluulo eryawamu erya jamu naye nga litegeeza ku kintu kimu. Allah oba nkinyonnyola ntya? Ma huwa al ismu al jamu? Wali wakubuuza ismu al jamu erinnya lyawamu lyeriki? Erinnya lyawamu ogamba nti ma tadammana ma'na al jamu, lyerinnya eririmu amakulu gawamu ga jamu ga puluulo wala wahida la, naye nga tusobola kulijjamu kimu, nga tusobola kulijjamu mufradu singular, nga tusobola kulijjamu linnya limu. Lyerinnya erijja nga lirimu amakulu nga liririmu naye nga ate litegeezaamu amakulu. Almithalu yuwaddihu almaqal. Banaye kambaleetera ekyokulabirako kijja kujjayo bulungi kyetwogerako. Oba ntegereka? Kambaleetera ekyokulabirako kijja kujjayo bulungi kyetwogerako. Senga ngamba jaishu, erinnya eryo lirijjamu oba mufuradu? Jaishu, ejje. Ejje lisobola okubeera nga je liyitibwa ejje naye nga ali omuntu omu, kisoboka? Je nga kigambo jaishu kiri mufuradu jamu, tuliyita ismul jamu, linnya lyawamu, kubanga ejje terisobola kuyitibwa je nga muntu ali omu. Wabula ate era amagye gasobola okubeera amanyi etugayita juyush mathalan, oba nga wetugamba qawmun, qawmu liri linnya limufradu ismul jamu naye nga liri mufradu. Qawmu ekibiina, naye ekibiina kisobola okubeera kibiina nga kirimu omuntu omu. Kati agamba nje ge tuyita ismul jamu. Kati Imam Sibawayi agamba nti erinnya sahbihi oba ekigambo sahbihi ismul jamu lyo lyennyini nnyini lirimu ki? Lirimu jamu plural. Shovala yagamba nti sahibu yomu, sahibu. Ate abangi beba ashabu wabula si sahbi. Imam Sibawayi agamba nti sahibu, sahaba ayitibwa omu, ayitibwa sahibu, sahaba omu. Ate abangi bebayitibwa ashabu. Kati ekigambo sahbi kyo kikola wonna obeera nga agambye nti omu naye nga atotegeeza bangi, ismul jamu. Oba kategerekesa mulungi? N'agamba nti ate wajamuun, ani agamba? Sheikh Zakaria al-Ansari tunnyonnyola agamba nti wajamuun lahu inda al-Akhfashi. Ate Imamu al-Akhfash naye imamu munene, Imamu al-Akhfashi imamu munene, imamu omu ku baimamu abaki, y'omu ku baimamu era abayatiikirira ennyo mulimi oluwarabu, Imamu al-Akhfash rahmatullahi alayhi. Bw'obamu ku baimamu abayatiikirira ennyo era ku lulimi oluki, ku lulimi oluwarabu. Era Imamu al-Akhfash oyo ayitibwa Said ibn Mus'ada, yazaalibwa naye Basra. Yasoma nnyo olulimi oluwarabu Imamu al-Akhfash, era ate ekyewuunyisa yasoma ku Imamu ani? Imamu Sibawayi. Yasoma ku Imamu Sibawayi naye ate bayawukana mu ntegeera. Osobola okusoma ku musomesa ate n'omwawukanako mu ntegeera. Kyobula nti mmwe abagamba nti nze omusomesa wange gwe nasomako nga buli kimu kye bagamba musomesa wange, musomesa wange. N'omusomesa we osobola omusomako naye ate era n'omwawukanako mu ntegeera. Kisoboka bulungi mu bintu ebimu. Kakati Imamu Akhfashi yasoma ku Imamu Sibawayi naye yayawukana naye mu nsonga eno. Yagamba nti ekigambo sahbihi kiri mu plural, ye jamu sahibu, sahibu y'omu, sahbi be bangi. Obutafaanagana Imamu Sibawayi, ye Imamu Sibawayi yagambye nti jamu ya sahibu ye ashabu, wabula sahbi linnya ismul jamu, linnya liririmu naye litegeerezebwamu ebingi naye nga linnya liririmu si jamu. Oba yategereka? Kati bayawukana. Tayib. Wasahabiyu, Imamu Sheikh Zakaria al-Ansari na agamba nti wasahabiyu ayitibwa sahaba. Ma huwa sahabi? Sahaba yaliwa definitions nyingi ma huwa sahaba, naye tujja genda neya Sheikh gye yatuwa mu kitabo kyaffe kye tunnyonnyola. Agamba nti sahabiyu ayitibwa sahaba kullu muslimin, ye buli musiraamu yenna. Sahaba ateekeddwa kuba musiraamu. Kyekyoka laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam,
nga yasisinkanako nabbi sallallahu alaihi wasallam walau lahzatan naye kaba kaseera nga katini nnyo naye kaba kaseera nga katini nnyo nasisinkana ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ayitibwa sahaba kusinkana waliwo abagamba nti ayitibwa sahaba yalaba ku nabbi kati ate abali bazibe nga Abdullah ibn Maktum abali abazibe nga tebasobola kulaba nga tebalaba ku nabbi mu maaso naye nga babeera nabo era ne bamukkiriza babeera naye era ne bamukkiriza bo si basahaba abazibe abakkiriza nabbi ne babeera naye sallallahu alaihi wasallam bo si basahaba ng'obogamba nti basahaba be babalaba ku nabbi gamba nti ayitibwa sahaba yoyo laqiya eyasinkana nabbi okyegedde walau lahza oba akaseera nga katini katya ekitegeeza nti ayitibwa sahaba si kyabwateeka okubeera nga yabeera ne nabbi akaseera kawanvu newaba nga yali naye mu lunaku lumu oba essaawa emu mu lunaku n'abeerako ne nabbi ayitibwa sahaba naye kweyongerako akagamba wadde imamu teyakateekako wamaata musiliman nga yafa musiraamu okategedde nako kakulu nga yafa musiraamu imamu ye teyakateekako rahmatullahi alaihi so ayitibwa sahaba yoyo omusiraamu eyakkiriza nabbi sallallahu alaihi wasallam namusisinkana nabbi oyo nabeera naye akaseera katini nnyo naye kaba akaseera katini nnyo nabeera naye nabeera naye nawangaala naye newankubadde okuwangaala okwo nga kaakaseera katini nnyo era n'amala n'afiira ku busiraamu ayitibwa sahaba kubanga abamurtadduna abaava mu busiraamu wadde baali ne nabbi era bamukkiriza naye ate ne bava mu busiraamu nga nabbi amaze okufa tetubayita basahaba okusinziira definitions ezimu waala kati tumaze ekigambo wa sahbihi tuli ku lunyiri olugamba muhammadin wa alihi tunyonyodde muhammadi netunyonyola alihi kati netugenda ku wa sahbihi netunyonyola sahbihi oba ntegereke basahaba be nabo basalira wa ala sahbihi okusasira kwa Allah era kubeere ku basahaba be oba ntegereke kati aga nti wa ala wa era okusasira kwa Allah ala kubeere muqri alqur'ana ay al'amiri bihi omuntu abasomi ba qur'ani oba omusomi wa qur'ani oyo yali ategeeza oyo agikolerako saba Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum min ahli alqur'an Allah tufuule ffe nammwe mu bantu ba qur'an al'amirina alayha abagikolerako kikulu omusomi wa qur'ani omutuufu yaliwa al'amiri bihi agikola ki agikolerako walakin ayatakolerako qur'an laysa bimuqri'i alqur'an oba tayitibwa min ahli alqur'an saba Allah atusonyiwe ate atuse mu bantu ba qur'an nagamba nti ma muhibbihi imamu yayongerako akagambo mu baiti eri nti muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'i alqur'ani ma muhibbihi kati Sheikh Zakaria tugamba nti ma muhibbihi ay alqur'ana aw muqri'ihi n'abo abajagala enki oba abamwagala muhibbihi eitha muhibbihi abagala edda ku qur'ani oba muqri'u omusomi wa qur'ani tuva Sheikh Zakaria agamba nti alqur'ana aw muqri'ihi omuntu n'abo abagala qur'ani oba abagala abasoma qur'ani nabo imamu Sheikh Ibn Jazari yabasabira edduwa Allah abasasire abasomi ba qur'ani n'abo abagala qur'ani oba abagala abasomi ba qur'ani Sheikh waffe yatugamba nti mu mbeera zonna tokyawanga qur'ani mwana binadamu mu mbeera zonna muganda wa maama mwana wa maama mukadde wange tokyawanga qur'ani bw'obanga ekulemye okugisoma at least gyagale bweba ekulemye okujagala okubeerawo nga bagisoma at least yagala abasomi ba qur'ani kyovula waliwo hadithi emu nabbi sallallahu alaihi wasallam gyagamba nti omuntu Allah agamba mu hadithi eyo nti omuntu okulaba ekitiibwa okulaga omuntu okulaba okuwa ekitiibwa Allah bimukubiraga nti omuntu awadde ijilali
awadde ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kwe kubeera nga omuntu oyo awa omusiraamu omukadde ekitiibwa era nga awa n'omusomi wa Qur'ani ekitiibwa. Omusomi wa Qur'ani oyo agikolerako atakola ki atagyerabira kuba yakongerako Nabbi sallam alhamilu alqur'ani omuntu asoma Qur'an naye nga al-a'labi yani laysa al-a'labi nga asoma Qur'ani si kwekuza kubeera wa waggulu wadde okubeera nga Qur'ani eyo agyebakira tagifaako so yoyo wabula omuntu asoma Qur'ani ng'ate yekkakanya oyo ye muwenge ekitiibwa buli woba omulabye bategeeka twayi kati mbadde njagalamu nti Sheikh baffe batugamba nti tokyawanga omuntu asoma Qur'ani baagale kale bwobanga tosobodde kumwagala nga asoma Qur'ani kale tomukyawa tomwetamwa oba kategerekesa twayi lwe lunyiriri olwo Imaamu n'agamba nti ma muhibbihi yenkomerero y'olunyiriri naye Sheikh Zakariya al-Ansari ayongerezaako n'agamba nti watajuuzu waliwo akalala ke tulina okubeera nga tutunuulira keyatuleetera faida ak'okuyiga n'agamba nti watajuuzu omuntu okkirizibwa as-salatu ala ghayri al-anbiya'i bila karahatin taba'an. Olira olunyiriri luno sentensi eno nkulu as-salatu ala ghayri al-anbiya'i bila karahatin taba'an, omuntu okkirizibwa okusaalira oba okusaba emikisa gya Allah gibeere ku muntu yenna yenna atali nabbi nga tekyetamwa bila karaha, tekyetamwa kusaalira muntu mulala nga si nabbi taba'an, naye ng'oyongereza mwongereze ku kusaalira nabbi kategerekese tekyetamwa mu busiraamu kusaalira muntu tetegeeza okusaalira omuntu okumusabira nogamba nti as-salatu ala Abdullah as-salatu ala Muhammadi nga nze Muhammadi, oba as-salatu ala Zaidi oba as-salatu ala Zainabu, okusaalira kwa Allah okusaba kwa Allah kubeere eri Zainabu. Naye ng'ekyo kireeta tabani ng'osoose kusaalira nabbi tekiri karaha, tekyetamwa amakulu, tekyetamwa muntu gamba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin neba tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, bonna n'obasalira abagoberera nabbi sallam abagoberezi befe nobo tusalidde, naye ng'osoose kusabani ng'osoose kusalira sallallahu alaihi wasallam. Kyava agamba nti as-salatu ala ghayri al-anbiya'i bila karahatin taba'an, naga nti wabiha yani wabiha al-karaha istiqlalan, senga okireeta kyokka nosalira Muhammadi nosalira budala yekka nogamba Allahumma salli ala Abdallah, Allahumma salli ala Zaidi nga nabbi ye tomusaliddeeko, agamba nti awo kikola ki karaha, kyetamwa. Naye nga ensonga eyo oba masala ago mawanvu ye Imaamu tujja kusoma bino byeyaleeta, naye nga amasala ago mawanvu abagagadde osobola ogenda n'osoma ku kitabo bakiyita kitaabu al-adhkari ekya Imaamu Nawawi rahmatullahi alayhi. Kitaabu al-adhkari li Imaamu Nawawi yaleeta ensonga ezo zonna n'abeera nga azirambika ku nsonga eyo, okusaalira omuntu nga tosoose kusaalira nabbi kiramulwa kitya nebifanaganako bityo. Tujja gendayo tujja kusoma bino byokka sheikh byatusomera byatuwandiikira. Nagamba nti liannaha, olw'ensonga nti omuntu senga osabira omuntu nga tosoose kusaalira nabbi, hiina idhin ebiseera ebisinga ekintu ekyo kikolebwa nnyo shi'airi ahli al-bid'a, abantu bannanyini bid'a, abakozi ba bid'a abatonda mu ddiini, ebiseera ebisinga bebakozesa ekintu ekyo basaalira nnyo abantu, basukkulumya nnyo abantu bannabid'a abo, basukkulumya nnyo abantu abalala ne babasukkulumya ne batekeri ne babasaalira nga wallahi tebasaalidde na mbaka salla oyo gwe tujja kibi yani ebikolwa by'abannabid'a ebiseera ebisinga bebakola ki bebakozesa ensonga ey'okusaalira abantu nga tebasaalidde nabbi sallam, kyovula kikola ki kitamu ekikolwa ekyo. Nagamba nti wa amma salatuhu sallallahu alaihi wasallam, naye ate ye nabbi sallallahu alaihi wasallam nga ye
okubeera nga asalidde omuntu n'agamba nti nabbi nga yagamba allahumma salli ala ali fulani, ye nga nabbi yabasalidde n'agamba ala ali abi awfa, nga nabbi sallama waliwo hadithi emu nabbi sallallahu alaihi wasallama yagikozesa n'asalira ku ba ali awfa, ba ali abi awfa, abantu ba taata wa awfa, abantu ba taata ba awfa. Waliwo hadithi emu, hadithi eyo ki hadithi ntuufu eri mu Bukhari fi kitabi zaka, mu kitabo kya zaka fi sahihi al-Bukhari, mu sahihi Bukhari, hadithi eva ku Abdillahi ibn abi awfa, eva ku Abdillahi mutabani wa taata awfa, agamba nti kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam, yalinga nabbi sallallahu alaihi wasallam idha ataahu qawm, senga ekibiina kimala okumujjira, yalinga nabbi sallallahu alaihi wasallam oluvannyuma lw'okujjirwa kw'ekibiina kyonna bisadaqatihim, nga kizze ne saddaaka, ekibiina we kyajjanga nga kizze ne saddaaka yaakyo kisaddaase, okusaddaaka kwakyo nabbi yakisomeranga edduwa n'agamba nti allahumma salli ala ali fulani, ay allah sookusaasira ku bantu b'ekibiina kino n'abantu b'ekibiina kino ekiba kikoze kikireese saddaaka. Kati abi awfa agamba nti fa ataahu abi, taata wange kyava ajja ne sadaka bisadaqatihi, ne saddaaka ye najja nayo eri nabbi sallallahu alaihi wasallam. Faqaal, we yamala okugireeta eri nabbi sallallahu alaihi wasallam, nabbi n'asaalira ekika kyange ne taata wange n'agamba allahumma salli ala ali abi awfa, allahumma salli ala ali abi awfa, ay allah sookusaasira ku bantu b'ennyumba ya taata awfa ridwanullahi taala alaihim jamia. Kitegeeza nti ye nabbi sallallahu alaihi wasallam ne aya eri era nabbi yakikola nga agendera kulagirwa kwa allah mu suratu tauba, khudh min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Olaba, wa salli alaihim, obasalire obasabire bajjemu zaka, bakuwe zaka, wamala okuwa zaka yetukuze emitima gyabwe ate obasalire, amakulu obasomere edduwa. Kati nabbi sallama buli eyaleetanga zaka, buli eyaleetanga saddaka ng'akola ki? Ng'amusomera edduwa eyo allahumma salli. Kati Sheikh Zakaria al-Ansari n'agamba nti ekyo kyajjanga min khasaisihi, nga kyeyawulidde ku nabbi sallallahu alaihi wasallam yekka. Waqiila kigambibwa libayani ljawaz, nti obujulizi obulaga nti kikkirizibwa, bujulizi obulaga asose n'agamba nti kirimu embeera bbiri, nti ekyo kyeyawulidde ku nabbi nti ye yekka nabbi sallama, kubanga allah yali amulagidde okubasaalira, nti ye yekka nabbi yali akkirizibwa okusaalira omuntu n'agamba nti allahumma salli ala ali fulani, allahumma salli ala budala, allahumma salli ala. Kitegerekese n'agamba ate oluvannyuma n'agamba nti ate era kisobola okubeera nga libayani ljawaazi, kubanga waliwo abamanyi abamu abakikkiriza, waliwo abamanyi abamu abakola ki? Abakikkiriza. Lumu omukyala yajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi entuufu, faqalat ya rasulallah, n'agamba nti ya rasulallah, nsabira ne bba wange tusabire. Allah nabbi sallama n'amusaalira n'agamba allahumma salli alayki wa ala zawjati, ay allah saasira omukyala ono ne bbaawe. Obujulizi kitegeeza nti amanyi bakikkiriza abamu kyokkirizibwa okusaalira omuntu nga togobereza kukusaalira nabbi sallama, naye nga kisinga okubeera ekirungi sooka osaalire omubaka, then osabire bonna bonna b'oba oyagadde, kubanga okusaalira twagamba nti eri omukkiriza eri binadamu kitegeezebwamu dduwa, kumusabira ki? Dduwa, allah musaasire. Lwe lunyiriri olwo olwokusatu tulumaze. Barakallahu fikum wa jazakum.